bakkiriza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Obulamu bw'abakkiriza mu South Africa buli mu matigga olw'abasumba abakozesa obukodyo obuzibu ddala. Ono omusumba avunaanibwa omusango gw'okufuuyira eddagala eritta ebiwuka eri endiga ezimugoberera. Bw'awo aba abawonya limu ddagala lya butwe likolebwa okutta ebiwuka ng'era ono musajja mukulu yayimiriziddwa okumya omuze guno ewatali kusaaga. Lethebo Bagalo agamba yayogera n'eddagala lino oluvannyuma ne lifuna amaanyi agawonya. Ono akufuuyira eddagala lino mu maaso n'omubiri gwe gwonna ng'era agamba liwonya sirimu ne kkookolo mu bulaga. Ku Facebook abakkiriza abagoberera omwami ono bagamba bawonyezebwa. Era waliyo ne pasito omulala Lezebo Daniels eyalagira endiga ze okunywa petulooli nga kw'ogatta okubaliisa amayinja ebimuli emmese n'emisota. Kigambibwa nti abasumba nga Robagalo bakozesa amankwetu okufuna ensimbi ng'ate endiga ze zisasula ekintu eky'obulabe. Ekitongole kya South Africa ekimanyiddwa nga African Commission for Protection of Cultural, Religious and Linguistic Communities bavunaana bana basumba ewamu n'abo beefaananyiriza omusango gw'okubuzaabuza endiga eziri mu bwetaavu. Naye nga bagamba obuzibu basinza kubufunamu ezo endiga ezigoberera bano abasumba awatali kwebuuza. Naye nga ffe tubagamba muzukuke muwunyirize kuba lino ddagala lyennyini eritta ebiwuka ng'era guno omusango muzibu nnyo okwewakana mu mateeka. Era keekadde bakozese obwongo bwabwe kuba abantu nga bano tebasaana mu kereziya wabula mu mbuzi ekogga. China y'emu ku nsi ezisinza bannansi abakadde mu nsi yonna kubanga abachina abasinga bawangaala emyaka buwanana. Naye obukadde butandikira ku myaka gya wansi mu nsi eno ng'abakyala bawummuzibwa ku mirimu ku myaka 5 ate abakozi emyaka 55. Wabula Kinvinvi Wangdeshuno ow'emyaka 80 ebyokuwummuzibwa abiwulira mu ŋŋambo kubanga obukadde bw'ono omuzannyi wa sinema era nga modo bumutadde ku mwanjo. Muzeeyi wange afuuse wattutuma olw'omubiri gwe oguli mu mbeera eyeewuunyisa era nga kati bannamisolo n'abakozi ba sinema basimbye ennyiriri okumupangisa. Omwaka oguwedde mukulu wange yeetaba mu mwoleso gwa China ogw'emisono ne yeewangulira abagobereza okuva ebule n'ebweya wamu ne ku mutimbagano. Era ono Kaawo Kadde yagenda mu byafaayo nga moda akyasinza obukadde okwetaba mu mwoleso gw'emisono kavanga kitandikibwawo. Kati ebitongole by'emisono bingi byekutte muzeeyi wange okubikolera era nga kati alabiseeko ne mu firimu za Hollywood wamu n'eza China eziwera. Muzeeyi wange atenderezebwa olw'okukuuma omubiri gwe nga gulinga ogw'abavubuka wabula kyewuunyisa nti yatandikira ku myaka 5 egy'obukulu okugenda mu jimu okwegolola. Agamba ekigendererwa kyali kyakusigala ng'ali mu mbeera emusobozesa okuzannya sinema. Era okuva olwo akoze dduyiro awatali kwosa okumala emyaka 3 miramba. Ono muzeeyi ow'emyaka 80 akyawuga ekitundu kya mayiro buli lunaku n'essaawa ya leero ng'atandika ku makya n'okusoma obutabo ng'olweggulo lubeera lwa dduyiro. Emyaka 2 egiyise muzeeyi wange yayigiriza okuvuga pikipiki nga kati agamba kyasigaze kwe kubuuka ne parachuuti okuva mu nnyonyi. Abakyala mu Uganda baakutandika okugabana ku by'obusika. Omusasi waffe Tushipolo kaagatuwe. Okusinziira ku lukalala lw'obutali bwenkanya olw'amawanga amagatte, Uganda eri mu kifo kya 1016 ku bifo 446 era nga abakazi mu Uganda ebitundu 7 ku buli 10 be balina ettaka bokka. Uganda ekyafuna obuzibu kugonjoola obuzibu mu ngabana y'ettaka mu mateeka ng'obutali bwenkanya obwesigamye ku madiini n'ebyobuwangwa buleetedde abakyala okusigala emabega. Wabula ekitongole kya Uganda Reform Commission kyaleese ekiteeso eky'okukyusa mu tteeka ly'obusika erya 1996 okusobola okulongoosa mu by'obusika n'engabana y'ebintu ebibeera birekebwa mu maka. Abakungu b'ekitongole kino baagala akatundu kaana mu nnya mu tteeka lino okuggibwa mu ssemateeka kubanga kawa oludda lw'omusajja lwokka olukusa okulonda omusika. Nga bwe kikolebwa mu mawanga ga Uganda agasinga, ebbaggo ly'etteeka lino liremeddwa okuyisibwa palamenti okuva mu myaka gy'enkaaga ekirese bannamuwandu ne bamulekwa bangi nga badaaga. Wabula akabondo k'abakyala abakiise mu palamenti abawera ddala 14 keewaddeyo bukubiriro okulaba nti ebbaggo lino liyitamu era nga liteekebwa mu nkola. Mukyala Betty Amongi nga ye minisita w'ekitongole ky'ebyettaka obuzimbi n'ebyenkulaakulana yakakasa nti gavumenti nayo yakuwagira eky'ebbaggo lino okuyisibwa era nga ligana okukwata ku nsonga y'okusala ebintu ebiweebwa mu bako ku lw'empaka okufumbiza abawala nga tebeeyagalidde awamu n'okukaka abakyala omukwano mu maka nga kw'otadde n'okuggyawo okufumbiza bannamwandu ab'eŋŋanda z'omwami ng'amaze okufa. Ekitongole kikakasa nti enkyukakyuka zino zijja kwanjulwa mu mateeka okusobola okuggyawo obutundu mu tteeka lino obunyigiriza abakyala ku nsonga z'ebyobusika awamu n'okukoma ku kibba bintu mu Uganda yatwejjudde obufumbo bw'ekinnansi n'obwakawundo kakubye eddirisa. Nsigadde nze Tushipolo ngamba weereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Tushipolo naago gatutuusaako.
mu Nigeria buli omu aba akusuubira okufumbirwa naye nga kiba kizibu ddala okunyumirwa guno omukolo osangibwa ng'olina akawuka ka mukenenya ekintu ekinyigira ddala abo abalina akawuka kano era waliyo omwami ayiyiza enkola y'okuyamba abo abalina obulwadde bwa mukenenya okusobola okwerabira ewamu n'okuwulira ng'era abantu abalala ogwokyuku Michael yakulira kino ekitongole ekiyamba abalina obulwadde bwa mukenenya okufuna abaagalwa abaagala okubeeyungako baba basasulayo akasente akatono ddala naye nga bammemba bo tebasasula obulwadde bwa mukenenya si mungi nnyo mu Nigeria wogerageranya ku abo abalina obulwadde bwa mukenenya mu South Africa naye ng'okulwala obulwadde bwa mukenenya mu Nigeria kyandikufukira omusango oba okuviirako okubonaabona mu Nigeria omuntu yenna waakula aba asuubirwa okufumbirwa naye nga w'olwala obulwadde bwa mukenenya wandisosolwa obulamu buzibu ddala okuba n'abantu bo nga tebakulabawo okufuna omwagala muli n'eggwanga bamu bakitwala nti kizibu ddala ng'ate bala balowooza nti tebatuukiridde oba tebasobola kwagalwa waliwo omukyala eyali alowooza nti obudde bwe buweddeyo naye nga mwami Michael yamumuwulirira ewamu n'okumuzzaamu amaanyi naye kati we twogerera yafumbirwa n'azaala n'omwana mulenzi ng'ate mulamu bulungi abantu abasoba mu kasanvu abaali mu mbeera y'okusosolwa kati bali kalekaleko oluvannyuma lw'okweyunga ku mwami Michael we twogerera abantu 100 be bali mu mbeera eyeeyagaza ng'era bakubiriza n'abalala abayita mu mbeera eno okugezaako enkola eno ey'enjawulo ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma yes goberera engoma